Ekisookera ddala njagala kwebaza Mukama Katonda. Ekyokubiri era nga sinagenda wala njagala kwebazaako Oweekitiibwa Pulezidenti w'eggwanga kubanga tanswazizza nze n'emikwano gyange bwe twavaayo tukolagane naye okusobola okutereeza eggwanga lyaffe. Bannabitono olwaleero tufunye obwebange so sinza kwerabira Pulezidenti mu kino. Nebaza Speaker, Deputy Speaker ne ba Honorable MPs bonna ababadde mabega waffe nga batuwagira. Nebaza n'abawagizi baffe bonna abatubeereddewo kubanga olaba bwe twatandika federation eno za association okwekolamu omulimu ffe twasalawo ne tugamba okwekalakaasa kuno n'okulwana biyinza obutabanga bye bikulu naye ekisinga obukulu katuwulirize gavumenti katukwatagane nayo tusobole okuba nga tutereeza ebizibu byaffe. Bantu ne batwogerera ebigambo bingi n'abakulira z'opposition ne bavaayo ne batandika okwogera ebigambo bingi mubaboole simanyi mukole mutya naye abawagizi baffe ne basigala nga ate bo bakyatuwuliza kuba ebizibu byaffe baali babimanyi nga balabira ddala. Olwaliro abawagizi baffe babeereyo n'abayimbi naye n'asanga omuyimbi we nga yamuyimbira oluyimba lulungi naye ng'ali yafeenya. Omanyi abamanyi Oluganda ekigambo okugenya ng'omuntu yayimba oluyimba lulungi nnyo oba ennyimba nnungi naye ng'ali eyo ali mu takisi ali ku booda ali ku bigere bantu nga tebafaananika. So abamu ku bawagizi ng'abo abali bamanyi ebizibu byaffe ne basigala nga bakyali naffe oba n'abo abamanyi ensi bw'erina okutambula nti bugubugu teguma muliyo nabo ne basigala naffe. So nebazanya abawagizi baffe abasobola okusigala naffe mu mbeera ey'akazigizigi. Okuyita mu luno olutalo lwe tuyisemu tekibadde kyangu lwa nsonga abantu be tubadde tulwana nabo nze mbabuulira bagagga nnyo. Abantu ababadde balya mu disorganization babadde bafuniramu ddala ssente nnyingi nnyo ate nga bagagga nnyo. Naye kati olwaleero etteeka lino eriisiddwa olwaleero limenyewo ebintu bingi nnyo ebyali byayita mu kadde kubanga mu kadde baali tebateekawo authority oba embeera yonna eyinza okugoberera etteeka lino. Ani aligoberera ani ali enforcinga bigambo enforcement yali nzibu nnyo kubanga tewaliwo authority passe naye kati waliwo a digital copyright management organization egenda okubanga following up nga n'omuyimbi agirina ku ssimu ye alaba oba okitegeera amanya ni akozesezza oluyimba lwalukozesezaawa mirundi emeka then wano mu kusasula omuntu aba amanyi kikyagenda okufuna. Ekyokubiri kati omuyimbi akyasobola okukwata oluyimba lwe n'agamba luno ndutunda mpaamu ssente olugyemu ssente naawe. Kitegeeza kati ne ba business people oba abagagga bagenda kujja bagula ennyimba gojja nongulako oluyimba lwo n'ogenda n'olukozesa nga nange ompaddeyo kyompadde. Kati olwaleero namwe bannamawulire abakutte content ono mwavudde eka mutaddemu ssente zammwe mukutte bukiriipu buno ng'oli akozesanga bw'ayagala. Naye kati kitegeeza naawe ofuna obwannannyini ku content wo tewali muntu akkirizibwa content kumukozesa nga takoze ki nga takuwaddeyo kyakuwadde. Era bw'osanga ka content ko kewakwata ng'olina proof kali mu ssimu yo you can sue. Sure. Oba okitegeera. So ffenna twekubire mu bugalo tusanyuke tujubileetinge kubanga buli content creator buli creative person afunye obwannannyini ku bibye. Akakubo kasoose ne kabeera k'amaanyi munda eyo nga n'okusala ku mulyango omuntu yenna takkirizibwa. Biki ebikabaddemu? Twafunye meeting yasoose ku makya ey'abakulembeze ne speaker Mukama n'atuyamba deputy speaker najja attorney general najja then ba stakeholders mu ba leaders mu music industry ne bajja then dedicated team of engineers from State House then ne tufuna members of parliament mbaddemu ne ba Honorable Kiyaga ba Kayemba Solo Honorable Kabanda n'abalala ababaddewo ne ba clerks of parliament kwegamba nga tugezaako era okubanga tujja okutubannyonnyola n'okuba demonstratingira copyright management system that is going to be following up on all this. Okulaba nti buli kimu tukinyonnyoka bulungi kubanga bwe mwalabako wali Honorable Kabanda ne ba members of parliament abamu balina bye baali batategedde. So kati nga ffe ba stakeholders tuze tubannyonnyola tubage bannaye. Tekiri nga bwe mukirowooza nti omuntu buli lwazi na kayimbako ku TikTok alina okusasula. Oludde amaze okukasubscribinga wali nga ku TikTok nga bamusaze data kitegeeza abasasudde okitegeera. Ekyokubiri omuntu owa radio bw'abanga abadde asasula license
ku UCC ya miliyoni agenda kwongerako emitwalo oba 2 oba 3 zonna ezinaaba zivudde muki zibaba n'abataddewo then kana akuuma ke kagenda okubanga kasensula ani akubiddwa mirundi emeka kugina 3 kwe kajja so si buli gubazanya nti kwatajja mu nsawo muwe ekyo nakyo nga balina okukimanya so ebintu bino byangu nnyo music abantu bagenda sigala bamukozesa nga badde bamukozesa but this time around ajja kuba na line of following up in terms of infringements and all that. President, copyright eno nga bwezze leero omuntu ajja kwebuuza nti n'abantu nga kafeera abafedda bagenda kufunamu oba it starts today. Olunaku olwaleero lwe mulaba mpaka lwakuba nti kati president anaba kusayininga so eise era president he will sign niyo olunaku lwanaba amaze okusayininga nga bamaze n'okutereeza amateeka obuwaayiro obagenda okwongeramu nitty-gritties olunaku olwo lwennyini kafeera ennyimba ze zigenda kumuddira kubanga etteeka ekkadde kati liba liweddewo nga tutandise ki pya etteeka ekkadde omuntu bwe yatundanga ennyimba ng'okuddamu ne zifuuka ezize copyright tebadde emala emyaka 5 naye kati olwaleero basazeeko emyaka 3 gigenda kubeera ng'emyaka 4 kitegeeza nti ennyimba za kafeero zeyaguza kasiwukira emyaka 25 emabega zifuuse zize okuva na leero era kati abaana ba kafeero ennyimba zizeeyo gye bali kati zaabwe be bamanyi ani gwe baguza ani gwe bakola ki oba okitegeera. Waliwo abagamba nti kino ekintu kigenda kufevalinga mu abayimbi abali waggulu nti ba upcoming tekina we kibayambira upcoming ye mwamubalira mutya kati kankugerezeemu etteeka lirambulula bulungi there is right of promotion you can register for your own copyright and ownership you can refuse to register and you throw it in the space and you give for free okitegedde ekyokubiri waliwo yosobola okuteesa n'omuntu yenna gweyagala okozesa wakawunga bw'oyagala kuba kati olwali batuwadde obwannannyini so gw'osalawo ani akozesa nga bw'akola ki okusinziira gwe bw'oyagala ekyokubiri eno system bw'ojja n'oregistering oluyimba ne bw'obanga oyagala luyimba ku mbaga yo bakuliyimbira mwagalwawo n'oregisteringa mu system with the URSB nga owner ne lubeera tapped by the system n'ojja n'olukuba mu kifo nga kino ekiri licensed era nga kirimu n'akuuma kalimagezi ne kaluwulira ne kalutappinga ku system osasulwa just ng'obadde olukoledde mwagalwawo era emirundi gye mukoma oddukuba akuuma gye kakoma oddubala gye lukoma okusasula kubanga this is a commercial place and the commercial place is paying for the use of the music kitegeeza tekiriko munene tekiriko mutono in fact oyinza n'okusanga omuntu kati ng'akubye oluyimba olwo n'agaggawala okusinga gwe yasookawo ng'amazewo emyaka kyekitegeeza buli muntu omuntu yenna alina oluyimba olusinga okubwa emirundi emingi yagenda okusinga okufuna. Okay. President, waliwo engombe ebadde eyogerwa abaproducer abamu nga bagamba nti ensangi zino wabaddewo nnyo abantu ayingira studio leero ku makya zigenda wera ssaawa 6 nga atadde oluyimba ku YouTube nga lufulumizza amakulu substandard works zibadde nnyingi tusuubire nti kati ate mugenda teekawo n'ennongooserezo oba amateeka mu nta y'ennyimba like nga kasengejjo bakakuŋŋunta. You know, a song is an intellectual property. It's a property. When it is an idea, it is inside. It's not a property yet. But the moment you put it out, it becomes a property. Sure. And it's your property. So nobody can refuse you to use your property the way you want. Oli abayagala dufulumyawo nga terumasteringidwa boyalya because it is theirs anyway. You understand? Sure. Naye oli ayagala okubeera mu actual business and serious business, they can mix and master and take time to produce good work.